Alright, ITV Uganda, thank you so much for watching. Yonaje musinzira okuba nti mutulaba mwebale nnyo mwebalire ddala. Bintu bingi bigenda maaso mu ggwanga naye ekikulu kya byonna ye kye lockdown abamu baddamu okukola abamu temunaba kuddamu naddala baganda bafa abakeedi. Abamoolo bakola abakeedi amaduuka agamu gakola naye ng'era entambula ekyali yambirika abantu okuyingira ekibuga transport ya doublinga ku taxi bw'oba ng'ofunye omukisa n'ogifuna naye ng'abasinga baganda bafe abagenda mu kibuga okukola batambuza bigere. Yonna gy'osinzira okutulaba yonna gye weekuumira tusinzira Makindye Uganda ne tubuna ensi yonna. Ku kamera ndine Aaron Bobo ndine muganda wange Abudu yekolera tugenda kubanga tuwayawayamuko naye mu wiiki eno mubaddemu emboozi nyingi. Mubaddemu emboozi ya Bobi Wine, His Excellency Bobi Wine, the ghetto gladiator, ghetto president, nga kati yegwanyiza entebe y'obwa president. Omukulu ono ne manager Solo Kayemba baachaddeko e Bubondo mu district y'e Bukomansimbi formerly Masaka ne bakyalirako maama w'omugenzi a prophet Hamani Basudde omulanzi ne bamukyalirako era ng'olunaku lw'eggulo lujaweze emyaka 23 abukyanga Hamani Basudde atuva ku maaso. Omukulu ono yafa 1997. So ndine muganda wange Abudu yekolera tugenda kubanga tusokera ku mboozi eno tugitanye tunyumyenyumyemuko naye kitegeeza ki ekya Bobi Wine okuba nti yakyaliddeko eyali omwagalo w'abangi mu kaseera ako. Abudu kikomeko yekolera gambo otya wadde XP embeera ekuyisa etya taata nga bulijjo tenakyuka. Bwoba wandaba ndi bulungi kyali bulungi, bwoba wandaba ndi bubi kyali bubi. First things first, olunaku lw'eggulo Bobi Wine yakyaliddeko maama w'omugenzi omulanzi omuyimbi Nakinku eyali omwagalo w'abangi, omuyimbi akyasinze okuwandiika mu byafa bya music w'ensi eno, Hamani Basudde. Yes, yagenze ne mutabani we Solomon Kampala ne manager Solo Kayemba e Bubondo ne bakyalirako maama wa Hamani Basudde. Ndi musanyufu okulaba nti omuntu w'amaanyi mu generation eno akyalidde omuntu w'amaanyi mu generation zonna. Naye kyannaku nti Bobi Wine kino yali baddeyo yakikola dda n'abayimbi abalala kitegeera. Naye mwali mwasuulirira nnyo, abayimbi mwasuulirira nnyo Basudde ne maama we. Nsuubira Bobi Wine bwe watuuse mu kayumba we baaziika Basudde naye waswadde n'ogamba nti ono bulijjo gwenkungiriza n'ennyimba ze nange neempulira nga ndi musanyufu yali wano naye waswadde mu mutima. Nsuubire nti wavuddeyo otegedde nti waliwo ekyetaagisa okukolebwa. Olowooza nga gwe ki ekyasinze okusikiriza Bobi Wine okugenda ewa maama wa Basudde oba we baaziika Basudde? Bobi Wine ne Basudde bafaanaganya ebintu bingi. Bobi Wine ennyimba ze azijja mu bantu ba wansi. Ye kyalabye oba ekinyigiriza abantu kyayimba kuva edda. Ne Basudde bw'atyo. Bobi Wine yasobola okuprofesizinga kikyaliba wadde nga naye yali tamanyi. Oba onfuna wali okozeko ku kino naye nga tomanyi gye kiggwera nga weyita His Excellency nokyegwanyiza. Yes, ageafuuka noyambala ekitiibwa ky'obwa His Excellency enkya ne weesanga nga ovuganya ku ntebe y'obwa His Excellency entuufu. Ne bw'atafuuka yafuuse dda ky'Abannayuganda. Gumanyi kyekitegeeza nti ogaafe ye pulezidenti waffe. Omanyi nno gwe wakalulu yaba pulezidenti wo kuba gwe gwoba okkiririzaamu. So kati Bobi Wine kaali labikira ku ballot paper ajja kuba amaze okufuuka pulezidenti w'abantu abamu mu Uganda. Ekyokugenda e Bubondo kirina kye kigatta ku Bobi Wine kinene era bannange politically oba musically. Bannange kambalopere political and musical because Hamani Basudde wa Uganda yonna buli omu mu mulimu gwe. Kambalopere nina ekintu kye nnali ntegese ne famire ya Hamani Basudde nga tugenda kuzimba ekijjukizo we yafiira. Ne nkwata abaana abo ne mbatwala mu ofiisi y'omukulu omu
eyali agenda tutuusewo omukulembeze w'eggwanga ne bankuba tteke. Nze nali mbaze nti Museveni ajja kigula because nali mmanyi kyekimwongerako. Kati Bobi Wine ekyo ekitiibwa yakyetwalidde. So yagenzeeyo mu kaseera nga tewali media house basudde baali bamuvaako, tewali ya report zina ku reporting olunaku lw'eggulo nti gabadde jaweze emyaka 23 Bobi Wine yabasooseeyo. Media house si ze zifuga entegeera y'Abannayuganda. Wadde nga media house ezimu kale kaŋŋambe bankitanye ntya. Media house ensiru ze zitayogedde gye zitaja kuzza lunaku basudde lwe yafa. Ne radio Bobi Wine yajja CBS bwe bayagize nga tugenda mugebwe lusoko jjukire bino balunabba. Okay, ekyo kijja onemala. Kitwetaaga buno bu media house waggulu ziri ziseggwanga zetwetaaga. Bano balaga bakunama bali babisiyaza abasinga. Kyovula batebayogera na ku nsonga zirimu makulu because bali babisiyaza. Bobi Wine bwe yali mu concert ye gye yakola yali online gye yakola mu makage magere concert ye yali mu luyimba lw'abasudde Basi Dunia. Olunaku lw'eggulo yagenze bwe baaziika omuziro oyo era n'akyalirako maama we. Kibi kino nzera nsokoleke nkizzayo katono okukemabenya tikyanaku nti Bobi Wine kino akikoze leero ng'alina entebe gyakola ki gyayagala because Bobi Wine abadde Bobi Wine for more than 15 years. Netukkirize yagenzeeyo abalala tebagendangayo. N'abayimba basudde abamwagala ennyo abakadongo kamu tebayitiranko wa mama w'abasudde. Bagendayo ekiro ku malaalo ne balogamu mbamenye njabba amannya abayimbi abagenda ku malalo g'abasudde ekiro nga baloga kyalina emikisa bafuna amaanyi bamusamirira bagendayo ne balogamu njabba menya. So ebyo nanga tubitadde ku bbali. Bobi Wine yasigala musukkulumu nti ye yatuuseeyo ewaka n'alaba ku maama ne boogerezeganya naye era essanyu oliraba. No, okulambula basudde tekimala wabula embeera ya mama w'abasudde ey'obulamu bwe ematalinga. Bw'oba wamusanze mulwadde wakiri yalinze bills, bw'oba wasanze amani basudde gw'otenderiza nti muzira ali mu kayumba kati kanako ku ntaana ddala abazira babibaka batyo bamulaze asiimula ku malaala abazira tebibaka batyo. So kyemmanja Bobi Wine kujjayo ekifaananyi ky'embeera gye yalabyeyo agitereeze. Bw'aba yasanze maama tali bulungi nsuubira baamuloopedde era baamubuulidde obuzibu oba na buli kimu. Tutuze tubiroopa ebbanga nga basirise naye good enough omukulu yennyini muyimbi owakabi ate ng'agenda kuba mukulembeze yatuuseeyo. Engule bagitemamu ekibanja buli omu agendayo sijja genda engule bagiwajjula bati Ashibaga katono atundako fulufiga naye n'atundako ploti ye. Kale uli omusajja mwana tuli mu mbozi za mpologoma leso akamyu tuli mu mbozi engule toleta mu bumyo toleta mu bumyo abe Burundi ba mentioning nga Bobi Wine we mentioning nga Bobi Wine tuletanga mu baana abo olaba ne bebe kuluta sana mentioning nga Bobi Wine. Then who is Ashibaga tugende ku kirala. Alright, thank you so much for watching. Enaje musinziro okuba nti mutulaba era nga mutuwuliriza basudde zakayimba kendowooza Basi Dunia waliwo oluyimba luno lwe yali mu lodge bakata kasambalanda kyenyiza bakolera kenziramu otuula kyembasuubiza abawagizi babasudde Hamani olunaku lwenziramu otuula wano ngenda kubawa ebyafaayo bya Hamani basudde byessaawa 2 mugule data. Alright, thank you so much for watching. Buli choba byafaayo bya Hamani basudde ngenda kukikuwa essaawa yonna lindirira ku ETV Uganda. Aaron Bobo camera. Thank you so much for watching. Tubaagala nnyo. Bw'oba oli mupya kindly subscribe.